Alright, nga bulijjo kali lugambo mba nsonze tambuza video luno lunzije na mbuliri gwe givuge kyemmanyi buli omu abadde alindirira okumanya ku musango gwa Joel Ssenyonyi. Kati njagala ovuge video ene tuke ku buli munnayuganda wano we tutuuse buli munnayuganda wabadde ayagala ebule ennaku 7 days tugende mu kulonda president n'ababaka ba parliament. Omukulu amanyikibwa nga Ivan Bowe yagenda mu kakiiko k'ebyokulonda neyekubira omulanga ng'agamba ekifo Joel Ssenyonyi kye yasaba okwesimbawo tekiriyo mu mateeka. Kino kitegeeza ki? Nti singa bazuula nti tekiriyo mu mateeka balina okuba nga badisqualifyinga Joel Ssenyonyi n'abasigadde balangirire Ivan Bowe nga independent. Ensonga eno yabaddewo yesterday era ne babagamba tugenda kusala omusango nga tuguyisa ku mukutu gw'abalooya kwe bayisa omusango gwa Walukagga. Kati njagala otambuze video at only 1.5 osobola okufuna plot okuva mu Bajolo Quality Properties. Kuba ennamba eri awo wansi omukyalo yagenda kunnyonnyola ebisingawo ate akutwale n'okulambula olambule. Abasinga tuwebuuza nsonga ki egisa Joel Ssenyonyi mu lwokaano lw'obwa MP? Kiki kye yakola ekimuggisaamu? Ekifo kyalimu right now kyekifo kye yeesimbyemu. Emyaka egiyise 5 abadde mu parliament nga kiikirira abantu ba Nakawa West yaliko chairman w'akakiiko ka Kosase. Olwavaawo ne bamuwa okubeera leader of opposition akulembera ba MP mu parliament aba opposition. Essaawa zino bassebo ne bannyabo njagala olabe ekimu ku ebyo ebijjisa Joel Ssenyonyi mu lwokaano luno. Joel Ssenyonyi ye kennyini mu kamwake ayogera ku mukulu amanyikibwa nga byabakama mu 7 ne banne. I want you to watch this clip clearly, thoroughly, attentively. We come back after. This is verse range 256. Ampulirize mandi sokoli Joel Ssenyonyi akulenda oluvuganya government obuyinza ddala bunakyuka 2026 tugenda nga bwe mugamba bannayuganda. Well, kitukakatako fena abakoye embeera eno kubanga adamu babuuza ekintu ekyo nga balooza obuvunaanyizibwa bwakyagulanyi ng'omuntu bwabukulembeze Bassenyonyi bwe tulina obuvunaanyizibwa ng'abakulembeze naye fenna kitukakatako kubanga abantu ba bulijjo bagenda mu malwaliro nga teri ddagala myaka 40 n'amalwaliro agamu ge beewaanisa Obote yagazimba amini be bagazimba kati ate bo baze ne bwonoonyi. Obote bamukuba essasi nga bali kuwuma showground balinawo conference ya UPC ne bamutwala emulago gye bamujjanjabira obujjanjabi bwe buli naye kati ono omwana we agenda kuzaala inamuteeka ku presidential jet amutwala e Germany naye ate ng'otukakasa nti wano buli kimu kiri taratibu. N'otunuulira ebyenjigiriza n'otunuulira enguudo. Kampala contributinga ebitundu nga 7 ku buli 10 ku ssente ez'eggwanga lino naye tunuulira capital city envundu. Museveni weeks eziwedde yali awe Kawempe n'agamba Idi wa KCC n'agamba abantu basula bwe bati muziggeto. Lwaki abantu basula bwe bati n'engamba kale musajja wattu bile bitu bibiri either munaye nga kituufu yali tamanyi bigenda maaso kubanga yali eyo mu babu ye tamanyi kigenda maaso naye ekirala nga yali alimba okwebuzaabuza kubanga eggwanga yalifuga yamanyinga wakozesa ssente z'omusolo ezibbibwa zimanyi n'ebirala bwe bityo so abimanyi. Kati awo we tuli olina ka advert kozanyaawo ng'omuvubuka agamba nti bannange abavubuka twegatte ku NRM etukoledde bingi naki. Of course oba olina okukazanya kubanga oba oli awo bakasasulidde naye kakasa abavubuka abali eyo bagamba sooka olindeko
gains kyezo zimwagala tukuume nga tetulina mirimu abavubuka bayitirivu tebalina mirimu nga basa nawe lameka bakubira akasimu banefunire ku mirimu kale mpaye ekyokulya nkolera bwoti tebalina mirimu bayitirivu bwalwala bwaba talinamu kasente kubeera kufa kubanga bagenda mu ddwaliro lya gavumenti teri buyambi. Embeera gye tulimu nti kakati omuntu avaayo n'agamba nti nze nina enzikiriza ey'enjawulo sikiriziganya na gavumenti eno alina kuttibwa alina kutwalibwa mu kkomera alina kuyisibwa bubi. Kakati fenna kitukakatako okukyusa embeera eno ekyenjawulo ffe twagala kikola mu mateeka. Bamwami Museveni bw'obadde owaana nti bo buli kimu kikola bulungi munnange bakwata emmundu ne bagenda mu nsiko omusaayi gwayiika. Kati awo tetwagala kuddawo lameka eggwanga lino terikyusangako obukulembeze mu mirembe. Ekyo kirina okukyuka kubanga buli we obukulembeze bwe bukyuka mu kuyiwa omusaayi n'abatutta obukulembeze era obawulire babalaata mwali wanga nga tulwana twatera embundu naki 2026 kikyuka omusajja agenda tukole butaweera ffenna nga bannansi naawe bwe babikwatako oba oli awo ina paati y'okuzannya omanyi bannamawulire ensangi zino waliwo time yali ffe munaye abantu abo nga bagamba ffe politics tatukwatako naye kati bannamawulire bakubibwa batemulwa Gulamake tajija kutukako kubanga obeera no mu studio mu SC mu makooti go tomanyi kiri mu field naye abaana be musindika mu field bakubibwa aze kola mulimu gwe nga munnamawulire naye kati ne bamuligita emigoba nti kati oyo omwana naye abagamba nedda naye embeera eno gavumenti erina kunkuuma nga munnansi akola omulimu gwange naye ate kati gavumenti yeri mukundulugunya yeri mukunnemaza kati ffenna kitukakataka embeera eno okukoma. Olaba Ssenyu nga tugenda mu kalulu bitundu bingi bibaddemu okwesimba weera okukyagenda maaso okunoonya akalulu naye bitundu bingi temwateekayo bantu nga mmwe abatukakasa nti mugenda kukwata entebe bw'otunuulira ku mutera gw'obubaka bwa paalamenti ebalo biraga nti NUP yasimbawo abantu ebitundu 59 ku buli 100 okwetooloola mu bifo ebyenjawulo local government miwendo gigenda nga gikka in fact waliyoko district constituency 7 ng'NRM yevuganya yokka opposition nga terinayo candidate yenna ddala obuyinza munaabukwata mutya mwangula entebe ey'obwa president eno wansi mu parliament nga muliko opposition ebibalugola babigguka abantu temusimbiyo bawera bw'oba obadde ogoberera ebigenda mu maaso n'ekibadde kituuka ku bantu baffe abagiddwa mu lwokaano abagiddwa mu zi register ebintu bingi ebikoleddwa omuntu omu yaligambye nti naye tupondooke tubiveeko tuzinga emikono tetujja kuzinga mikono bikoleddwa buli wamu bwe batiisiza ne babatiisatiisa bakoze eki katono nyongo yanukula Joel ku mutendera gwa parliament nga musimbiyo bitundu 59 ku buli 100 ku mutendera gwa local government LC 5 n'abali awo musimbiyo bitundu 235 ku buli 100 okwetola Uganda ku mutendera gwa amagombolola wansi musimbiyo bitundu 19 ku buli 100 okwetola Uganda abo bonna babajja mu register amagombolola kya ku mutendera gw'amagombolola wansi nkikoze amagombolola ebibalo biraga musimbiyo bitundu 19 ku buli 100 abo bonna babawandula ebiwa bijjeewa anyway kyembadde nkunnyonnyola nti kibaddewo mu avenues ez'enjawulo yes abamu babawandudde abalala ne babatiisatiisa abamu abalaba nga tuuka ku gundi nomination center ne bamugamba genda osabe DPS olukusa okukkiriza okuyingira wano tuli muzibe mwamira mayika ne wakubadde oyambala galubindi omanye dda nayambalanga galubindi ne Katonda yannyamba n'empona amaaso naye obadde olaba ebintu bino buli Munnayuganda aliwo alaba embeera gye tutambuliramu ebyobufuzi ndi mukuddamu okubuziza ekibuuzo nti buli omu alaba embeera gye tuyitamu okuteekawo bakandidate munnange ne presidential candidate waffe kati golina mukwogera ku babaka ne bakansala presidential candidate waffe baali tebaagala munominating ne baga nti emikono tegyaweze ne tugamba kiki mutegeeza nga of course bagezaawo kubala nti kakati Kyagulanyi ono tumukolinga bwe tu mpya abamu ne tumulemesa nayitamu unopposed kaki bagezaako okubala tubagamba bantu mmwe twabawa emikono egikubisaamu emirundi n'emirundi ate ekyenjawulo ekyaliwo ku luno ku luli twatuulanga nabo mu mikono gino ne tugizuuza nti kati kino kale guno omukono oli yaguwaddeyo namwe muguwaddeyo ne tugamba kakati
fembi bwe tuba tuguwaddeyo guno mukono gubagwani ene ofene tugamba tubawadde emikono mingi katugujjemu ogwo eventually nga buli kimu kiri mulala naye ku luno ne baga nti ate tugenda kutuula nammwe mugituwe buwife tusunsule ntugamba lwaki mukikolera mu nzikiza naku bbiri ne bavaayo nti emikono gyammwe tegiwera ne tubabuuza mutulage egitawera gitya tegyaweze gitya nti waliwo abalala bagitaddeyo nti mugamba twakuutiza nga tebatubuulira ne bagamba mujjasi muddeeyo munoonye emikono emirala gino tegiwera so yembeera egyo tuyitamu ne president bagezaako okulated naye nga bwe guli bwe gutyo osigala olemerako mu buli ngeri yonna kati tunuulira campaigns nga bwe zigenda mu maaso ffe presidential candidate waffe n'ebifo byalina okutuukamu nga bagamba wano tujja kujja RDC n'agamba nti nedda eno municipality tojja gikampainingamu naye nga ku schedule kuliko yiganga municipality so musobola okuwangula entebe wa president wasinga temulina mirandira amaanyi g'abantu gasobolera ddala obukulembeze mu ggwanga lino era ffe tetwesiga Kyagulanyi ng'omuntu oba ffe abakulembeze oba ki amaanyi g'abantu bannayuganda okugamba nti ekimala kimala obuyinza oba bulina obusobozi babulina uze mbalaba nga bakuba emiggo ne bakuba tiyagaasi na kineera muzirwale ne bajja embalala bakuba emiggo ne bakola ki neera Mwami Museveni gyasibuka kiruhula lwale wagiraba bwe yali yenkana abantu ne bakuma neera ne bajja mu buyitirivu kati yembeera eyo kyodula batugamba protest vote nti kulemerako akalulu kanu tekagenda kuba kanjawo abamu babatakuta nti mulese protest vote naye nga mukwesa okwekalakasa n'okutabangula Uganda mu kigambo ekyo okukitabangula tutya kutabangula emirembe abamu baga nti mulese protest vote naye nga mina kyemukwesa era kyemubissemu kiki kyetukwese kubanga buli kimu tukyogera mu lwatu protest vote tuginnyonnyodde kikyetegeeza kati oli bwagamba nti tulina kyetukwese tetulina kyetukwese abantu tubanyonyola noonye kande kuume anje ebyo byonna mu mateeka mu ebiri Mwami Museveni nno y'engeri gye yakabanja newankubadde akakesi ke kabbibwa mu 1908 yafuna obutundutundu 0.7 ku buli 100 0.7% mu kalulu ako naye naga nti mutubbye naye kennyini ekifo kyali yeesimbyeko ng'omubaka wa paalamenti Sam Kuteesa yamuwangula yali wa DP oyo history oba omumanyiiko Dr. Kaziwatiro Obi basomesa wano n'abalala naye kennyini ekifo kyeyali ayagala ne bamuwangula ninaga amutubbye nnyo n'akwata emundu n'agenda mu nsiko naye ffe manje yaffe eri mu mateeka kuba tugaba buyinza buli mu bantu kyovudula abantu abagambye nti etteeka Presidential Elections Act akawaayi 3 ennyingo egamba nti bw'omaliriza okulonda mita bakamana nti kikkirizibwa ntumugamba sebo oli mulamuzi tubuulire kati agenda akyusa tooni n'agamba okay etteeka likkiriza naye ebifo bitono naki police stations zonna ziri mu communities kati abantu bagala bave ne mayumba gaabwe bave mu community baddewo ne mu byalo gye waali basindise era balonderayo bw'oba tolina kikyamu kyokola kati olina kikyamu kyokola abantu baleke bamalize okuteeka bwe ligamba mita 20 era tubagamba tetubakunga kumenya teeka akavuyo okuba mu kifo ebironderamu tugeze kati waliwo ebifo ebyenapolisi nga ziri mu kafo kamu tugeze mu bibuga nga basitaddeko abantu nga lukaaga omukulu egamba nti singa ekifo kiba polling stations nga 10 bano ne bayimira wano mu mita 2 bali ne bayimira wali mu mita 2 tekaba kavuyaako kati yabulijjo abantu nga babeerawo ne basoma Kyagulanyi nga bali bakyekyanja bali bakoze nga bali mu kati abantu baganja ati twagala kulinda kawaawo in fact oba oli awo akavuyo kali badde naawe naye wano nga abantu bajja buli omu ne bamobalo nati nga babeera abantu bali eri bagoberera kati komera enkuuka bwaguuga 225